Manji genkuletedde kkiriza mbeere ng'ate nga kuwanga bwe tugafuna tutandikideko ewa King Saha avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Eddie Kenzo otwogera ku Edrisa Musuuza President munnange w'abayimbi ate era ne Lily Puzzle ono n'avuddeyo n'alyoka atema omugambo n'alyoka agamba nti Eddie Kenzo simanya mbu Lily Puzzle mukazi we katubeere nga tukuwa akatambi kano kira kamusuuza ne kasala n'akazeri kali nako n'akagattako ne buli bonna n'abuteekamu bonna kiri federation yafuuka kiddukiro ky'abafala kasitoli afiiringamu nti leero ndi fala ng'agenda mu bafala banne era we bampita nagaana abantu bonna babakubiranga bamudulira abaani buli muntu bamukubidde kati ku kamera kirabikanga buli muntu agendayo ayagala kati Kingi nze we bampita togenda eyo mugasiya bambi nze we bampita ne mbagamba yemba nga yenze muyimbi gwe mwetaagaawo ng'ennyimba zange ze zirina okukubibwa mufune azimanyi azimayiminge era twazibateera eyo bafunefunengayo agira awuunewuuna obuyimba bw'abakyali bwaffe fe tujja kujjaeyo esooka abawagizi baffe tebajjaayo baabaabwe bajjaayo wantu watonotono wafundafunda wa muntu wa bulijjo kati wali oli musuuza watekako galubindi abalengerera eno erina obukofiira we wayambala obwekikalambaaya kati mbuyefuula fala munaafunayo budoogodoogo nga buubwo mbu mugende mulumba oyo musuuza obubaka nabutumye bwewawadde Pawulo omutume Lukka musuuza bwantuuseeko naye nkyali busy. I will reply in time. Yes sir. Yeah. Salama sir. Mwekyobumanya ako kadiru ka musuuza ako kamulaba kalembeeta ako kati ndowooza abeere agamba n'atuma kaki agatteko n'abalala ate nina nno benjagala atume naye naba tebavaamu yadde omwasi abasajjasajja kale wakiraba ekitundu boogere naye agagaana ako mbuke Masaka kogere Masaka wawe nyini kamusuuza ke Masaka wawe nyini mu bulamu bwaddala buno oyo mwana avaawe watuufu asobola tujja wano n'atutwala Masaka ewaabwe wennyini naye musuuza otumidde budoogo bwo fe kati fe tuddemu budoogo bwo beera ne budoogo bwo mwekola ebyekisiru bye mwasalawo okwekola fe twagala bakazi okitegeera fe tetujja kubeera awo olw'okuba mwakagwa mulaavu n'akaana kali kammanyiire nga nze sikwagala ate sikuyinamu fiiringi kampalanira bwereere kakyala ka musuuza kavuuka kakyala ka musuuza ku mukutu ogwo kaakati nno munnange oluvannyuma lwa King Saha okuvaayo n'abeera ng'alumba Eddie Kenzo kw'ossa ne Lily Puzzle ate ne Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera nga amwambalira amugambye nti nno munnange mbu King Saha ye yabadde emabega w'akatambi akasoose okufulumizibwako obuseegu nga bagamba nti ne yabadde mu katambi ako mbu ye Lily Puzzle naye kyazuuliddwa nga munnange teyabadde Lily Puzzle katubeere nga tukuwa Calvin Kayanja kati muwunya w'ennakawuka bwe wabadde awo ne kadingo mumaze okulaba obuseegu bwammwe ne mulaba omu South Africa afaanana Lily Puzzle ne mugamba nti katuwe babbulooga baffe batambuze propaganda nga bulijjo naye leero mutusanze tulaba we pay attention to details omu South Africa gwe mwakutta amannya geego buloogo zezo era buli Munnayuganda yenna teeka amannya ago mu Google genda ku mukutu gwe bayita X olabe content w'omwami ono olabe ne videos endala era olabe n'omwami gwe bafaananya Lily Puzzle okwonoona amannya ge naye nga kadingo yennyini ne muwunya w'ennakawuka be bali mu mulimu guno muwunya w'ennakawuka ozzeemu okuta obutambi bw'obuseegu omulundi ogwokubiri wano Kadaama yavaayo n'akulumiriza nti otadde ebitundu bye ebyekyama ne tukuwolereza nga tulowooza olimu amagezi oyinza otya okukwata obutambi bwe South Africa abasajja bali eri beezannyira kinaakuka n'oteekako ebifaananyi bya Lily Puzzle
naye ate wabula leero tukakasizza bantu mmwe abagoberezi b'akadingo mulaba kinaakukka ku kasabbuuni gye mufubutuka ne mutandika okuwemula abantu kubanga mutuuka mutya n'okugereesa ebifaananyi by'abazannya kinaakukka n'abantu baawano leero muwunya w'ennakawuka otusanze tulaba n'otuuka okuddira bu vidiyo bw'omusajja azannya kinaakukka mu South Africa n'oteekako ebifaananyi by'omwana wa munno kibi kiriri puzzle bw'ayimba gy'ayimbye okunoonya school fees w'abaana be gw'olaba mmwe gavumenti ebakkiriza okusoolooza abantu abanaku be mwefuula nti be mulwanirira sente zonna ze wajja mu kivulu erugogo tubuulire mu ebyo bye wali oyogerako nti bibuliidinga amalwaliro n'ebirala tubuulire sente gye waziteeka wazitwalako mu ddwaliro zigule obutanda oba ki oba ziweerera abaana abatasoma oba ziyambe ku balimi boogamba nti gavumenti be yattira buli kimu olina kuwaziwaako oba oli mu kwekulaakulanya wekka mu Uganda gy'ogamba nti ebuliidinga bwe muteekamu ebivulu gavumenti bwe bakuuma na biki liri puzzle mwina gye mwali mumuwadde bizinensi n'agaana okukola oba ye mwagala agende mu lutalo ng'abaana be tebasoma kummwe mwenna abeesupiya headinga struggle ey'ekifere kuliko omunaku kadingo teyasooka kusolooza sente buli wamu wonna ne yeegaggawaza bwe yagwa mu music industry ne yeefuula alwanirira abantu bw'ababba sente eziva mu iPod nga taziddiza bantu zasolooza ababaka ba parliament teziva mu gavumenti lwaki temwesonyiwa omwana wa munnammwe liri paza ayina musango ky'okwenoonyeza ensimbi okuteerawo abaana b'emmere olaba n'abasegirinya bwe mugamba nti yafa ku lwammwe Yasini Kawuma bonna teriiyo bemuweerera mubuuze kadinga abaana ba Yasini Kawuma gye bali kati liri pazo okweyimbira ewa Namyale wa Museveni na wa wonna ateerewo abaana be structure enaabalabirira ng'avudde mu nsi eno mulaba nga kibi buli omu yenna mumwagala mu nnaku naye mmwe ze musooleza ne ze mubba teri ayinza kuboogerako Kiriza mbere nga mbuuza ku bantu bano wammanga ntandise ne Teddy Bear ogamba otya Lastborn mu Saudi tukutumiddeko na Bossa Belden Janati ogamba otya Nankuke Esther mwalo mukwano gaffe ayitibwa Kijambu Dewo ate ne tubeera ne DJ Ram tulina mukwano gaffe ayitibwa Aisha Kawala ate nga tulina ne mukwano gaffe ayitibwa Ndagire Prosi abala tugenda kubeera nga tubabuuzaako maaso awo kiriza tubeere nga tweyongerayo tugenze mu nsonga za Suna Beni Haji Kamoga akosa n'ennambwayo atwakwadde dda amawulire nga tukugamba nti Haji Kamoga yaddukidde dda mu kooti oba mu bannamateeka be nga baagala munnange Suna Beni abeere nga abawa obukadde bwerera ddala lwenda olw'okwonoona erinnya n'okuba nti no buli waabeera aba mukuba nti nate avuma Haji Kamoga kaakati nno ttiimu zeesazeemu waliwo abali ttiimu Haji Kamoga waliwo abali ttiimu Suna Beni abali ttiimu Suna Beni bagamba nti Haji Kamoga ojja tuwa ekyapa osaaga ensonga z'ekyapa zo zitabuse ate nga balala bo bali mu kugamba nti Suna Beni obadde osusiza okuba nti no munnange ovuma omusajja kaakati simanyi obaggwa ogwawa oba oli ttiimu ki kyonna kye kiri twesange mu comment section naye nga munnange Godfather avuddeyo n'abanga akuba tooki mu musango guno aliko byayogedde kkiriza tubeere ng'ate ne gano nago tugakuwa kati omusango guno ogwa Suna Beni n'ennambwayo gwe bagamba ogugenze mu kkooti bwe kibanga ddala bagenda kugutwala mu kkooti tebagenda kuwoza musango gwa defamation bagenda kuwoza musango gwa byapa muteeke waaga kuba the falseness of ebyapa how it comes to have a dual share yesalayo musango bwe kizuuka ng'ebyapa abantu bano babigabana mu mateeka mu nkola nnambulukufu na mu nkola nnuŋŋamu Suna Beni aba yadifeminga Kamoga bwe kizuuka nga ddala ebyapa bino Suna Beni teyayinaamu mukono gwe ku linnya lya nnambwayo kujja ku byapa Suna Beni aba teyadifeminga Kamoga. Now what is the implication in this? If Suna Beni did not defame Kamoga and it comes out like that kubanga akugambi mumateka no one is sure of the outcomes. That is why kuvira ddala mu Bible mpaka mu constitution babagamba mugezengako nnyo okumala ensonga zammwe ebweru nga temunnajja mu mateeka kubanga bwe mujja mu mateeka
obwenkanya buyinza obutaba ku sayidi yo. Ebizibu bino byonna biri mu mawulire, ebizibu byonna biri mu ssente ze n'okufiirwa ebintu ebyo. Nze neewuunyiza nnyo okuwulira nti Kamoga aguddewo omusango ku Ssuuna Ben. That was the biggest blunder a human being will have made in lifetime. Omusawo gwa defamation gugwera mu kusasula. Ssuuna Ben bamugambe asasula Kamoga milioni 4. Yes, eyo ne wa Godfather munange nga tuvuddeyo katusooke tukuweko ku Ssuuna Ben katono nga nnyonnyola engeri ekyapa kye munange ate Nambwayo gye yakiyingiramu. Twagala tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano woba wakuba ttiimu yonna obeere nti naate byonna obifunira ddala bulungi akatambi ke kano. Omuntu osobola okugisitamamu enkuba n'etakkuba n'alyoka akitanga kuliko amannya abiri. Era nze nakizira nabagamba nze ekyange ekyapa kye nasasulira nakisasula omuntu ogwo ekyo eky'abantu ababiri nakizira nakigaana kubanga nze nayiribira ettaka lyange okuviira ddala ku kasente akaasooka mpaka akasente akaasembayo emiliyoni 40 nenkwata miliyoni endala 3 nenzongera Kamoga ne mugamba processing ekyapa nagamba ngenda kiprocessinga nenkimubanjiza emyaka 2 naye nga babaza nju yange ebeeko weetuuka bafulumye ekyapa nga kuliko omuwala akola ebyobufera ayingire. Omanyi omuntu okuyingira enju etannaggboli og'okulaba nga omuntu bagamba wali wazze wano omubuuza mbwani mbwaleese ebintu gwe nga ne mbongo obwo tokirowoozangako nti oba omwaka guno onaagiyingira. Kakati nze mba ndi awo nga ngamba abaana bakuumawo nti temukkiriza muntu kuyingizamu bintu nze kigenda mu maaso kitegeera kati nga bakwatakwata obufaananyi awo kubanga biru baagirimu ne Kamoga. Nze sitya kwogera kigambo Kamoga era nja kyogera ebbanga lyonna kubanga nze neewuunya omwami yakava emekka mukulu oyo era Haji Mulamba naye abantu Kamoga bokaabiza amaziga Kamoga abantu bokaabiza amaziga nkukakasa nkyogera Kamoga abantu bokaabiza amaziga lujja kukya enkyaga kukyukire. Basajja mivule munnanga aliko byagamba katubeere ng'ate tumukuwa. Kiro kankyogere ku mpewo oba nankwata bankwate. Njagala enkyukakyuka. Njagala Mwami Museveni awummule. Nesinza kuleeta bantu ba Bobi Wine. Nti basikire Mwami Museveni tewali njawulo. Tuba tetune kye tukyusizza. Nyanzi gwe mulaba. Nyanzi abadde mukozi wa ISO. Agezampa wabiri. Ekyo ate ekyo mukisale mukiteekeyo. Nyanzi agezampa wabiri. President lekana. Nyanzi muganda wa Bobi Wine abadde mbega wa ISO. Nyanzi abadde niye mwani yabaruga. Nyanzi abadde mu NRM ebbanga lyonna. Ekyo kimanyi. Abadde mukozi wa ISO. Kati batamukaddi. Mumanyi lwaki Nyanzi yamaze olunaku lumu? Tebinategeerekeka n'engeri gye bamukomezaawo nayo tennategeereke bagaba bamusuda. Abaana babakwata bamala ennaku emyaka 4 Nyanzi asulayo ennaku 2-3 ne bamuta kubanga waabwe babuuliridde mubuulirire. Njokera wakamanyiraako goli muntu waffe. Nyanzi mu bigambo byagambye abavubu abasajja abadde bankuba bagambye eti naye ggwe tetugenda kuyisa bubi kubanga gwoli waffe. Nekyo yakyogedde. Bwogenda mu bulango nga nkuweereza eddoboozi lye ate beera wa mazima ng'omusiraamu atali ambizi okazanye. Njakazanya. Nga Nyanzi yennyini agamba ekyamuwonyeza kubanga nze ndi waabwe. Bamugambye nti gwoli waffe. Mu ddoboozi lya Nyanzi. Nyanzi waabwe. Kyova olaba tebasobola mukwala. Okimanyi nti Nyanzi yakunga abavubuka bano. Yes, mu kibiina bamututte kumubuulirira toyitawo w'olina okukoma kye bamugambye. Tewerabira nze nkiika ssebo. Nkumanyi nkiika mu bifo ebyo ebyawaggulu nkiika. Awo nkwesiga. Nyanzi twamukutte kumubuulirira tolina kuyita w'olina kukoma. Endeke wa full figure munnange nga presidential advisor avuddeyo nayo kagamba nti ng'obuyinza obwamuweebwa
President Yoweri Kaguta Museveni tagenda kuba nti nattira omuntu ku liiso alengeza President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akwassa munnange ne General Muhoozi era n'atandikidde munnange ku mukyala wa Dr. Kizza Besigye atwogera ku Winnie Ebyanyima amusabudde akatambi kaakano mukyala Winnie bwe manga nze president's advisor sigenda kukuleka kuvoola president even okuvoola omwana we gwe watandise ovuma omwana wa munno ate kati bakyabagala okifuula ate kati mwagala okifuula otwetedde endowooza bino kano tabiriimu era saagala mubiyingizemu kano otandise okulaga abantu nti mulwana personal battles n'ebigendererwa bigenda kubula first of all tobeerangako mu any struggle wano FDC abadde mu struggle ne kano talina waabadde please excuse me tabangako mu struggle ekirala omulimu gwokola President Museveni gw'ayagala okuvoola yakusayiningira ku mulimu gwokola naffe ezo sente twagala okuzikola eyo ebbaluwa gy'olina eriko omukono gwa president yakusindikayo bw'oba olowooza nti ojja kusinza gy'osinzidde ovume President Museveni tulina emimwa tambuzeko ku mikwano gyange bano wammanga Kabzi ogamba otya Kyomugisha Eunice tukutumiddeko etwagala okubuuzaako ku mukwano gwaffe ayitibwa Katusabe Robert ate nga tulina mukwano gwaffe ayitibwa Namugema Mire Sarah Baguma ogamba otya Sekabira Farouk tukutumiddeko Immaculate ko muhimbo nawe tukutumiddeko bwete tambudde olunaku lwaleero obadde mulabi mulungi kyalina okukola kimu kuba nti no weekumira ku Newspark channel fege tufunawo ngetubanga ate tukuleetera atambulira mu kumanya ne teweerabira okuba nti no vidiyo eno gimpeera like mukwano gwange omulungi leka obubaka bwawo mu comment section ate era munange teweerabira kuba nti no osubscribing abeera bulungi weeraba